ensi bw'ebeeramu amateeka ekula nnyo. Ensi bw'ebeeramu amateeka ekula nnyo. Era nasanyuse nnyo bwe nawulidde pulezidenti bwe yabadde alayiza abalamuzi b'ekkooti ejulirwamu n'agamba nti kikulu ensi Uganda okubeeramu amateeka. Pulezidenti n'agamba nti era ejja kwongera okutambulizibwa ku mateeka. Namusiimye. Amateeka ge gakola ng'engabo yaffe ffenna. Obubaka obwabadde bukulu mu buli mbeera, kubanga awatali mateeka tewali na kukola mirimu, tewali ddembe ery'obuntu, tewaba kugenda mu maaso. Ensi ezitaliimu mateeka, Somalia, kati muwulira Sudaani, muwulire ne Congo Zaire, tewali kugenda mu maaso. Era mu kkowe eryo mwensabira gavumenti eyimbule Dr. Kizza Besigye, kubanga pulezidenti yakkaatiriza obukulu bw'okutambulira mu mateeka. Kooti yalamula nti Besigye awozesebwa mu bumenyi bwa ssemateeka. Kooti y'amagye teteekeddwa kuwozesa batali b'amagye, ate ne babeera ab'amagye teteekeddwa kuwozesa misango, tugambe omuntu ne bamusiba amayisa oba ne bamusalira ekyokufa. Kooti yalamula. Era nga ŋŋendera ku kigambo kya pulezidenti ng'alayiza abalamuzi, nsaba abakuuma Besigye mu kkomera bamute. Ate mulwadde, okuumira omulwadde mu kkomera kituwa erinnya ebbi nga Uganda. Mandela bagenda ne bamusimisa ekikasima. Bamusimisa ekikasima ne kimutta n'amaaso nga takyasobola kutunula mu ttaala, kuba ekikasima emusana bwe gukyakamu kitangaala kingi ne kiyingira mu maaso. Waliwo ne lwe yalwala akafuba mu kkomera eyo, abantu ne bagamba nti bano abakabbulu bantu modulo ki? Naye ensi yanyigiriza abakabbulu, Mandela ne bamuta. Tetwagala byaga nti tunyigiriza gavumenti, tugisaba busabi nti bwe wabaawo emisango egivunaanwa Besigye gireetebwe, naye nga ekiragiro kya kkooti enkulu kiteekeddwa mu nkola. Bamute nti oba fayiro bazitereeza. Lwaki tebazitereeza ng'ali mu maka ge? Fayiro bw'abeera mu maka ge tebazitereeza. Batereeze fayiro ng'ali mu maka ge. Omusajja mulwadde, ekifaananyi ekyo si kirungi. Awo nno twagala amateeka gakole nga pulezidenti bwe yagambye. Pulezidenti ye yagambye gakole. Tekyetaaga na pulezidenti kugamba, kubanga ekyo bwe kiri, etteeka bwe ligamba. Amateeka era bwe ganaabeerawo, abalimi mujja kulima, abalunzi mujja kulunda, abasuubuzi mujja kusuubula, n'abasiba amataayi nga badokita ono w'ekiruddu bajja kukola emirimu nga waliwo amateeka agabakuuma. The rule of law is the condition precedent for the development of any community or country. The law provides the shield, the law provides the protection which guarantees our freedoms, and the law makes it possible for the citizens to carry out the activities that bring about social and economic development. You cannot grow coffee, you cannot carry out business unless the law provides the shield, the protection that guarantees your activities so that you carry out such activities that bring about social and economic development. That's the reason I applaud the President when he underscored the significance of the rule of law when he was swearing in the judges of the Court of Appeal. So I rely on the President's statement to call upon the authorities to release Dr. Kizza Besigye.
the Supreme Court ruled that it was unconstitutional to try him and other civilians in the General Court Martial. Where the rule of law prevails, then court orders have to be complied with. If Dr. Besigye has any pending charges, he should be released in accordance with the orders of the Supreme Court. Then such charges may be preferred later after compliance with the court orders. In any case, Dr. Besigye is very frail, is very ill. It paints a horrible picture for the country to keep someone that ill in jail, especially in the circumstances under which he's being held. Amusubi abe mateta waliwo abasuubuzi bangi naye emisolo gibatawaanya esebo URA ne matete yatuukayo dda omusolo gwadda abaganda bagamba nti wangaalanga musolo naye mu mirembe gy'abajjajjaffe nga n'abazungu tetumanyi nti mu nsi gye bali ng'omusolo tugutoola gwe kanya kukola kubanga bw'otaasuubula onookola ki kye tusaba gavumenti kwe kufa ku bantu kati abalimi babbibwako nnyo emwanyi zaabwe abamu babatemula olwa ssente ze bafuna mu mwanyi mu busuubuzi eri awo be bayisaawo nga bo tebawadde musolo ate abalala ne manyifa ab'ebudde oluusi oluganda lugenda ne lugira waliwo be babinika emisolo eminene ekyo kyekibi tusaba gavumenti ekwasa amateeka era okukwasisa amateeka kunywezebwe mu 2025 ababbi bakwatibwe bawozesebwe omwaka oguwedde nawandiikira Ssaabapoliisi Mwami Abbas Kagaba namuwandiikira mu mwezi gwa 8 ne mugamba obubbi nga buyitiridde n'obutemu mu bitundu nala gye balima emmwanyi tannanziramu naye ndowooza ajja kunziramu naye ebbaluwa yo yagifuna naye ng'ekikulu kye twali tunoonya abantu baleme kumalibwamu maanyi omuntu awese omugongo gwe n'alima emmwanyi n'agenda n'azisalira ate ne bajja ne bazibba waliwo ne betwawulidde baba battidde ludda lweye buddu babbi ensi bw'ebeeramu amateeka ekula nnyo era nasanyuse nnyo bwe nawulidde pulezidenti bwe yabadde alayiza abalamuzi b'ekkooti ejulirwamu n'agamba nti kikulu ensi Uganda okubeeramu amateeka. Pulezidenti n'agamba nti era ejja kwongera okutambulizibwa ku mateeka. Namusiimye.